nange mada tubadde tukusa otuwayo just eddakiika zobbiri. Tukwegayiridde era nze fuula kati muwalana era nze kati era kati kasita nategedde nti omusajja yaliwo fuula muwalana nabagambye dda mimi mukwano gwange ate nze mpalanirako kyekiriwo naye tukusaba eddakiika 2 zokka jangu naawe ddiyale tweyanziza ddaali bino ebintu si byakuwaayiriza ebintu biriko receipt n'abantu abakola ne mukazi wa haji nenda mukubi nemuleeta mu nsonga zino takinaako kujula ko yaleeta alamu kuwaayiriza nga munnange nga naawe ojjanga weewozaako twabagenda mutaginga wano Flavia mumuyite twabagenda bataginga Flavia Namulindwa bayagala kwe defending aveya akolecha atangazeemu actually twali bya defending bamuyite agambe wano nedda eno iko employment opportunity buli omu asobola okujja neyeyogerako kati nze mimi yafuukamu mukwano gwange ate nange nga oyagala okunkolako olugambo osobola dunkolako nze senga asidirwe nasooka okulaba okumanya haji twali mu yuna ye Chicago nga mimi ye first lady ate tosobola kulemesa mimi musajja n'otafuna nobeeramu emirembe ku America kuno aganyabo nze nkikubuulire tosobola kwesimba mu mimi n'ogenda otyo mimi yakukolimira mimi mama America badiyale waliwo waneeno abuuziza mbu senga sidi wakkiriza katochekweka muki okwekweka muki nze sekwekangako olagamba hamdale mwasulanga biri mu ntebe za Doni ne Namulindwa nedda mukwano nze nagenda okutandika okubeera ne Doni nga Namulindwa takola ki yali avuddeyo like okay wazisulangamu tokyazisulamu sikyazisulamu tokyazisulamu yali jane history so what era all of us have history ata glad nazisulamu kubanga nandibadde information ino sijina bulungi naye nayima bulungi wa Doni afuula America okugaana si yasoose ate sinze nagimulemesa bantu bangi nnyo bajja America ne bigaana we are just discussing abuze Stacia byagana naddayo e Uganda jajja akaseera so bantu bangi nnyo tujja wane mimi weereza request nkulabyeko waneeno abantu bajja ebintu bya bulijjo si yasoose okulemu America it's not a death sentence asobola okukimukuda era nga bwe yazzeeyo Uganda ayagala kwesimbawo maybe ayinza okwesimbawo ne bamuwa who knows n'afuuka MP enkyanga ate yatukkiriza okuyingira Uganda oba nga yatugaana ate n'ekirala Hamu kati yafuuka mu America okujjako Hamu ng'alidde mu nsi ye America olukwe talina gy'alaga. Thank you ne bw'oba ku green card wano twamutasala gikujjako naye ate ffe tulina obutabo okitegeera si mu bubi nindako wano daali wange omwagalwa mulabye mimi dabosi leka mubaleetere bwana ebintu byawaneeno tetusala kigambo mimi sindika request era senga asidi bakuwana because oyogera amazima because oyogera information gye bakweka kati Flavia abadde ali Uganda nalaba libukedde mu post nze laba nange bichi naye nga tebamanyi details kati ffe tu volunteer nze ne tubawa story yonna naye ate ne kirala abaana nga bafuula ba misleadinga abana Uganda otyo omwana ajja kola byankoze agambe leka ngende mbikole nange nchapeyo emyaka gyange jijo nkomewo nga fuula abaana bagambe nti bananga American dream yaganye kitegeera that is it tetukwinaako obuzibu tewali akola
Fuula yagamba tadda Uganda okutuusa nga ekyusizza omukulembeze. Last time we checked, akyali mu ntebe tumumanyi. Ndako waneeno. Senga kati okunanaagira kwange kwe kunfuula ekyo ng'omanya awuliriza olugambo nga lustopingamu ne luddamu labona. Ate n'ekirala onanaagirira Canada ate nga toli illegal immigrant. Bannanga abantu mukkirize. Waliwo abantu no, Shiba didn't seek asylum in Canada. No. Waliwo wanambuziza no. Yeah. Linda ko wanena. Njagala kuyita Mimi noloza Mimi mulaba. Commenting abantu aba commenting. Mimi commenting obo gwegena mugundi wanene mu bantu abagira waliwo sometimes babaleetaawo mukagundi simenga. Uyo. Si oyo. I don't see any empty box. Ate nga tuliko babiri ffe. Kawuyo Mimi omulabye? Mulabye Mimi mulabye. Mimi box tuliko babiri ffe. Kaso you should have. Mulabye yuna atuuse. Dali. Wanje mchebaleko. Ale mukwano. Bannange nga bakubbako omusajja Mimi. Amudalera yabyogedde. Yes, nze abyogedde Mimi obedde tuli wano nga mpasenga ati olugambo. Nze mukyala Haji nno ye yabiŋŋambye. Ate Mimi wakolimira Flavia bannange Flavia bonebonedde kwa America. Mimi mbulira gy'ologera kubanga nange neetaaga okulogerayo. Tewali muntu akubbako omusajja n'agenda ato n'abeera n'essanyu. yankwanira mu Yuna waliwo Yuna yaliwaawo nga Chicago Mimi nzijukira bulungi. Naye by that time twali nze ne Shakira omuyimbi. Nzijukira bulungi. Naye omusajja nga Shakira yamwagala. Balondawo nze. Ne balondamu ggwera nzijukiraawo bannanga ate tetandisa oli bangi naye yasimaze otyo. Nzijukira bulungi nga gwe oli mu gundi floor yali 18th floor we yali 28 something like that waggulu eyo. Kakati Mimi wanje Shakira yali yeetega gayi oba already yali gayi we. Shakira yali yasimye dagayi kubanga by that mu Chicago yono guy yali president weyo. Hallelujah. Ina presidential suit waggulu nga nene. Otyo. Nga kyamutwe amwetega otyo. Naye twali nze ne Dionsi bali bamugulidde tiketi muwonge yali agulidde Dionsi tiketi emutwala mu Yuna. Muwonge wa pasi. Muwonge wa Donizera. Yes. Yeah. Nebaana mwenga musheyaringa nnyo abasajja. Otyo? Kati Dionsi atugamba muwonge nsigenda kujja kulaba muwongo okujjako nga mwe muzze. Olwo Dionsi aguza muwonge tiketi yange. Ne yange actually nange nagulira Dionsi yamba VIP pass kubanga nalina ordinary ticket. Yeah. Kubanga sali wa kugenda mu eyo Yuna. Naye Dionsi nangamba muwonge ayagala ngende mu Yuna nembadde njagala tujje babiri. Nga Dionsi aguza muwonge tiketi yange. Nga tuli nnyo Yuna nga Shakira bali bavuzeewo ne Misaaki. Temakula? Misaaki sijja kwongerezaako Misaaki is my friend. Mulaba nti ng'ey'abantu Misaaki sijja mugeya. Tugende mu maaso. Kati nze. Already Misaaki yali yankwanako
naye ne ekisiwo omulamwa guli ku Haruna yogedde nze obwedda ekyo saagala nakukinyega Misaki mukwano gwange otya nga Shakira yavuzeewo ne Misaki igwe muwonge nga abagulira tiketi gwe ne Diosi genda kati nzoro nali ng'anyo genda mu Yuna kulwa Misaki genda lwaki wali ogaanyi emboozi tuli kuyami Aluna ogenda tuli ku Aluna omeya Misaki giyite bbali era nzijukira Mimi nga waggulu saagala kwogera ku Misaki Mimi nga waggulu ayagala kwambukayo yekka kubanga ng'alina bye yeekola ki yeewala okulya mu lulime ne mu luzise Case of the X genda maaso tuba tuvudde waggulu mu ruumu ya Muwonge olwo Muwonge yapangisa ruumu zaali 2 kwaliko n'eyange ate mugambe nti Muwonge mukwano gwa Haji ate bannange mupozingemu bannange nze mmanyi Mimi abantu bengenda okusanga mu ggulu bwe ndiba wa kugendayo Mimi alibaako kubanga talimba na kintu nga bwe kibeera ku ye Mimi akyogera genda maaso Mimi olwo ruumu eya Muwonge yalina kuba ya Muwonge na Dionsi nga bampangisiza eyange Muwonge ateekerayo eyange mba mpita ayita ne Shakira tujja tutambula muva wala atutegeeza nti oyo ye pulezidenti wa Yuna kyamutwe yeetega genda maaso ngenda okumanya nga Shakira olwedde pulezidenti amumanyi nga bamaze n'omulya ekyo si kyange Mimi ojjukira betwayambuka waggulu nze naawe ne Dionse ne tubasanga nga Mimi awo nali nvuddeyo Mimi nawulirako olugambo baalundeetera wuliriza Mimi nawulirako ko olugambo nga balundeetedde nduteeke ku Snapchat nga bagamba Mimi ne muganda we Dionsi ne Shakira kyamutwe waliwo omusajja abalwanya yali Haji ye Dionsi taliimu yali wa Muwonge naye nze bandyamu olukwe ani yankulyamu olukwe kyamutwe Shakira ate ngo omusajja yali wa kyamutwe nedda Shakira yali yeetega bwetezi omusajja namulekayo yangulya tiketi ekomawo olwo ng'alidde tannalya kugifunye kyembuuza omusajja olwakulabako nga adduka ku kyamutwe bannanga abasajja bassekiganda taguma nakulaba olulala omusajja teyasiima Shakira nze namala gaayo Haji yali yeewala Shakira atwale Mimi naye nga Mimi ali mu kuula bukuuzi ng'alina already mutapinge screen musharinge amudala just straight genda maaso otyo nze nali nze kulya ssente mpulira bibyo olwo pulezidenti ankwana nsooka ne muzalawa era ng'omwana ow'obuwala osooka n'ogaana mukko okitegeera ologangwa matu nti ye pulezidenti wa Yuna ow'ekikago konze wano waliwo ssente mpulira bibyo nga nzikiriza nga ntandika kuzunga Yuna anteekamu ssente sijja kulimba sijja kumwewakana Senga anyumiza ne bizinesi ye ey'engoye gy'alina e California andaga n'emmotoka ye eya Benzi konze owaayo musajja atali bubi
Era nali ali mu suit eya waggulu. Mu bitiibwa eby'ekitalo. Ali mu bitiibwa. Era tugenda ovaayo nga nze ne Shakira zaawukanye. Mpulira bibyo. Haleluya. Ku kigambo pipi otyo nga mwawukanye lwa pipi. Ye omusajja g'amazima mukwanyi mwenzi. Amina. Era bw'oba ng'oyagadde kumwagala olina kumujja mbujja ssente. Nze mimi nkwebaza kubanga nalyanga mwami nze nali sina VIP gundi ne boat gundi access byonna nabifunira ku mimi ne Dionce. Ya era amudale fa bamuliisa fa bamutambuza fa bamulaga California. Twali Chicago then. Yuna. Ekyanyiiza nti omusajja yali ayagala kumpoowa naye nga ndaba omusajja mwenzi alina abaana bangi. Tegamba Alina bameka. Alina abaana abawerako. Mu mukyala we ono owewaka oba ne mu bakazi abalalala. Alinayo n'abakazi abalala kubanga ne mu muzikiti alinamu ekifo mu muzikiti gwe California. Ne we yakola ka business ako kali kagulundi be kati nakasala kalumu nakawulamu nakola ekitanda natekayo obuliri nga azinda kwa kagundi kengoye. Ne unyanya kula Mary Flavia ng'alanga business ye. Atunda makanzu. Yes, n'obubani bw'abasiraamu. Basiraamu yalinyewa nagambye abantu omusajja asoma dduwa ya Nkamulali atunda obubani ne kanzu ne bagamba nnimba nalinyewa. Ringi z'abakazi bisimanya bino byakwekolako midaaliddaali byonna. Yanda maaso ne kakati mimi asaana okusuubiza embaga gy'atagenda kukuba. Thank you ye muntu w'amasuuti bw'omulaba ogamba bannange enfunye omusajja ali responsible. Kakati mimi omusajja atunda edduwa za Kamulali n'obubani sente ezibalimbalimba azijjawa. President wa Yuna. Omanyi kati feno Yuna yeeyawulamu kati buli Yuna bagiwa ssente kati obeera president wa Yuna gw'omu ku bakulu abatuula mu Yuna. Naffe we tujja tetuba na kakati hamu lwaki fuula omusajja teyamuteeka ku child support? Anti omusajja takola officially. Omulimu gwalina kano kajja nga bone ngakala kumacha n'enfuna akagundi nzakagula n'amanya ga mukazi n'ateekawo ebintu ye ng'omuntu official talina mulimu mukazi we Nancy yakola ate n'ekirala nezo tiketi za Yuna ezagundi yagendanga yali president wa Uganda e California yajjayo bujja yali mu kintu government emuwa ssente za Yuna. Yes, gavumenti ya Uganda zine bawa Yuna be bazibeeramu be bazikwata kubanga olaba ffe Yuna obanga ogiyingira osasula 250 naye ffe we tuyinga tetusasula kadi zasasula yadde nnyo kettako tambulirako ze twatambula. Thank you bought cruise buli muntu wapalina free access wa mu president agambye yamuwa anekirala ngolo mimi ye first lady atowa order ono bamuwe access oli tebamuwa ne sente z'abasiraamu koza alonda edduwa. Oba Haji ono abalondera edduwa ya nnumba ng'ennumba alabika oba Haji musawo muga owa yatunda obubani obubani abeera yuno Haji w'omulabo otya musajja musibwa. Era by the Senga Haji bw'omulaba. Yes, he look presentable nga abera masuti eva abera smart ngangolodde ngawunya bulungi. Haji bw'omulaba naawe buli omwamu wa respect. Haji yeefaako naye omugwamu n'omukkiriza omuwulira. Mimi muva mu Yuna mutandika relationship ne Haji. Nga manyi ngenda kumujjako ssente nga obimanyi ebyabawala. Mukozi wa ssente ne bw'obeera ggwe. Tubimanyi. Haji era Haji yasigala ampeereza weereza ekyatwawukanya ne Haji nga Shakira abiyingiddemu.
Kati olonga Shakira mbunga akola ebbuba. Nga wobimanyi omusajja ata ssente ye muti wa ssente gyonna bw'abazo haja agaba ssente. Era kyova olaba yali mwangu nnyo kulimba Mary Flavia naye ng'ate talina gyakutwala. Kakati Haji olwo akupolota ateekamu ssente olwo kyamutu agamba bamubidde opportunity kyamutu era agala kubeera first lady mu yuna eyo kati ndowooza kyamutu yakeera ne bamuzinamu be bamala omuzinamu Haji nga takyayagala kati ng'ayagala Mimi Haji yali wali nga Mimi kya nga bw'okeera Kati fuula akukuba busu. Haji olwo asigala akyampa ssente aŋŋamba ebyokuwoowa simanya nfuke mukazi we owookubiri simala kuzaala biki bwe bityo era nga obimanyi naye nga omanyi nti nze simala gabama awo Shakira ayingirawo abyonoona buli omu adda ewuwe olwo Haji mubulookinga saagala kwogera naye saagala kumanya ate awo Haji olwo lwatandika Flavia. Thank you. Nakati fuula Mimi yali Flavia ng'era akyankubira kubira obusimu ng'era akyankubira obusimu nembimanya neŋŋamba Senga Acid labayo tugenda okuva mu yuna yeyo Flavia yezzemu eyo yuna mwennyini yamulabira kati ate labayo Flavia yes kati ate labayo eyo yuna bweggwa labayo Senga Acid yuna bweggwa Flavia akola kyamuvi ng'agenda atandika okubeera ewa Doni California Vanaisi nga Haji asula Vanaisi avugawo like 10 minutes so olina abeera convenient Mimi ali Boston tasola mulabira naye nga Flavia aliwa LA ng'asola omulaba mu ddakiika 2 ngenda okulaba omusajja ow'obuvunaanyizibwa azunga konze owaaye kambiveemu tebakulwaza endwadde ez'obukaba okitegeera era nalyakoze fuula ngadda mu bufumbo naye nga yuna yonna nze yali vice president. Ekyo era bannange abakazi bakukaaba bagamba Mimi bannange abasajja baffe buli Mimi lwabeerawo asanyingira yuna bwenti kate n'ekirala we nalabira nti waliwo ekintu ekyaliwo waliwo Flavia we yakyalako e Boston ne bajja ne bannyimbira awo nga ntudde ne ntegeera nti ddala mu butuufu mujjawo ani yakuyimbira abanuupu tulina abanuupu abasookawo ne batukuba omuziki sekyamu ddala ojjukira kimu nkimanyi ne bakuyimbira mbunoki ne bannyimbira ne batawa Mary Flavia gundi attentioni empala nangi nanyiga era waliwo Mary Flavia we nagenda e California nampita okukola interview nenjitya nenga asigenda genda nga nabiwulira dda kyo ng'ali agala kusetinga apo addawo akoleki akubuuzebuuza ebintu ebyeki abanga alinga akulabisa naawe n'okigwamu n'otakolaki n'otabayinga into hagundi kati otyo fuula ayingira obufumbo obiwulira Mimi omukyala kakati Mimi obutakubirako bali bagenda kumpoowa bagenda kumpoowa omugundi ajati pannange Senga Acid network ekomyewo bali bagenda kumpoowa banfule aja era sijja nakulimba ne yesterday nakubidde aluna nga njagala mugaba bino byempulira story kyewa Senga mpa ku namba ye mukubire girina nange nsolo gikuwa Senga Acid yimpe yinjanji kuteereko kati tulina okusamba buulire tukola olugambo ku muntu ne tumukubira
ne yeewozaako bambye tumwogerako bituufu oba nedda muleete enamba ya Haji. Senga sidiyo Aruna simweganye kubanga yuna yonna yali ekimanyi. Ebiseera ebyo yejo myaka emeka ejo. 5 2019, yes, 2019 byetwogera bya 2019 yuna ye Chicago. Era sobola kwewakana kubanze yali vice president nga nyingi za buli muntu ajja buli ne mudale ramudale ne obo yagala nayingirira ku Diyonse ne Mimi ne waggulu nayambukayo mu suit ya presidential suit n'agiraba. Thank you nali bulungi Mimi tabagambye takonfaminze buti mute nabagambye 2019 eya Chicago. Era Flavia yavaawo n'agenda ewa Doni atanga okubeera ne Doni n'alirana Haji laavu n'ekolaki n'ekwacca kati okuva 2019 Flavia azadde abaana bana myaka 5 ne Don zere ebyange ne Aruna abimanyi kuba era nabinyumizaako. Yes. Senga asidi bagamba tulimba Haji kuneeno ku simu yange ey'okubiri mu kubiri. Muteeke kusimiraako na buzibu. Simanyi. Haji alabika ebizibu byalina bingi kati. Haji kati ali mu mabanja ali mu mbeera muganda wange bamuteekako criminal record musajja wattu. Embeera gyali kusofaayo bino bintu bya bulijjo. Ojja biyitamu Haji. Ne Haji lwaki naye yali azunga. Haji tawumuza mukira naye Haji alina okukola kyo olifuna haki eziwerako. Ate asuubiza embaga newunya n'okwewunya muno teyagamba Flavia muwasa. Yagimusuubiza. Amufula mukafiiri. Nedda mukwano yamusuubiza omuwasa bulungi era ko lwe yajja ng'aguze email bampangisa ne 3 bedroom e California yagamba ekiddako mbaga bagenda kwewoowa. Ate aja ayagala Benz. Era yamugulira ki email ekya black. Musirike ndi kubira Haji. Haji oba otulaba kwata essimu. Tasobola. Ate ekiwa kati abimanyi tasobola. Haji yetwala nti wakitiibwa nnyo. Senga asidi Haji ne w'omusanga ng'ali ng'atudde waka abeera mu suit. Ate Haji wa kitiibwa ki ate ng'alya emmana enkafiiri naawe. Talina kyatugamba. Kati Haji mazima Haji oswaza obusiraamu n'ogwa ebbakuli emmana enkafiiri. Haji olimba. Haji mukubidde takutte Haji. Haji muyaye. Ojo tulaba kwate simu. Omanyi obafera babeera mu suuti ye Haji. Abasi mufere. Haji omusanga ng'avuga Uber naye ng'ayambadde nga oyinza okugamba akola mu banka bano ate muwanvu bulungi endabira ngo abeera mu saati zino engolole ne kooti. Laawunya bulungi. Haji amanyi okulabika amanyi public appearance. Haji bamusanze ng'ayogera ng'abuulirira abantu ogamba bannange ono era alina okubeera president w'Abannayuganda otegeera. Haji muweereze audio. Babadde bamuteekamu nnyo California aja ayina ekitiibwa ky'amaanyi nnyo kati ye Mary Flavia alabika yamugwamu nga tamumanyi nga yakajja. Mimi nagamba Flavia nze ne Flavia wa Doni lwokuba mugambyeko ne mugamba musajja gw'oliko nno nga malaya ngamba gwe otandika doyita musajja wange malaya bikinga twali tulwanye. He knew everything buli mukwano gwa Flavia yamulabula Flavia n'agaana okuwulira n'alugwamu ng'alwesiddemu alulaba. Ngayagala yingira makaga Haji. Manyi Haji ayina ennyumba. Naye ennyumba ya mukazi because mukazi we registered nurse yakola Haji takola. Haji edduuka lye lyalina ng'asobola okumala wiiki nga talina kwaguziza yadde ekintu kyonna. Ngali kuze Uganda government zemuwa. Ate kyevoola osobola okubira fuula Senga asidi naye labayo kyevoola Haji Flavia yagasobola muteeka ku child support because legally mu system Haji takola talina mulimu tusobola muteeka ku child support.
Flavia alabika yamugwamu bugunga tamumanyi n'amugwamu. Okozesa abagala okwetega haji yeeyita Haruna Kabuye ku Facebook. Muli baddembe okumwetega. Era bw'oteekamu Haruna Kabuye criminal record California mu Google bonna babikuleetera Flavia muteekako restraining order n'amugira simanye 10,000 ne bwe yamukuba n'amusimye n'amugyamu olubuto byonna criminal record gyeri. That's public information. Naye ng'ekyo okitadde emabbali waliwo abakazi abamu nga bakola ebintu ebyo bafune empapula. Thank you. Kubanga ebyo byonna biyinza okubanga weebiri naye waliwo okubanga ate tuli vice versa. Ati mimi fula yayokya n'azaala ate Haji atasobola muwa mpapula because Haji ali married kuki legally married kwoli omukazi. So Flavia kiki kye yagwamu yesuula mu kintu kyonna ng'akiraba. Alaba suuti ya Haji. Okitegeera n'akawo Haji kaawunya. Nze ngamba oba Haji yandimufunyemu ng'ali mu yuna y'ekikago. Naye onooza abaana bana ku America. Nange nalaba nga Flavia gejja sibitegeera. Oba Fula yali akompitinga ne Mimi. Jukira Mimi avuga Benz. Emere ya bulaka. Yennyina eje baamu. Jukira Mimi lindako nze bino ebintu ntandise obiggattirira. Jukira Mimi avuga Benz 1 2 3 emero biki. Yes. Jukira Mimi muzazi wa baluwa. Jukira Mimi muzazi wa baluwa naye Fula naye labira inti Mimi citizen. Oshega ate ne gwazaalira amuyina ku kiddo. Ne gwazaalira amuliwa neno Mimi Fula alabika. Yali akompitinga ne Mimi. Kiwedde. Naye competition gye musudde mukwano. Kati ali Uganda awunya. Yakulemerera eyalave yakachoka no. Flavia yakwata Haji oba Haji yandimuyambyeko ene mabbali. Omanyi wano ku America kasita oteeka omusajja mwejo emisango aba akutadde. Ate n'ekirala abakyala ne waba akuyinamu abaana. Omusajja nga muzadde omwana asukka ne muyomba ne mukola mutya togenda ku poliisi kuba bannange. Ebya poliisi yawano obimanyi criminal record yawano ogimanyi. Mpapula. Ate Flavia yamanya ebikwata ku Haruna n'asigala era abeereyo. Thank you. Naye kakati Fula obeera otya n'omusajja oba yalaba kisimanyi. Okumanya Fula ajoga ozaalira otyo omusajja omufumbo abaana bana. Thank you. How? Nga omusajja mufumbo tasobola kuwa mpapula. Lindako omusajja omubbo omuzina omulekeramu obba otyo omusajja w'omuntu n'omuzaalamu abaana bana. Omusajja ng'omubbi muzaalemu akaana kamu nga kaabikira Maria. Omusajja w'abendi omukunkumuddemu abaana tomulekedde wadda amazzi agazaala gonna agamalidde mu ggwe. Asidi Mimi se nagenda ewa Haji nga mukazi we gyali n'abaana alina abaana 3 n'abeera omukazi yaleeta mami wasula wansi mu basement ne basalawo ye ne Haji bazaala abaana 3 bamanejinga obulamu ku America. Flavia bejjanganya bwana alinga kabizi ka ku ttale. Okubaleeteranga olugambo oba onjagala oba tonjagala click follow. Yabadde alina kyayogera. Mimi ogambye Haji yali ayagala kola ki? Haji yali ayagala kuntwala California kunfuula namba 2 ampowe mu muzikiti. Hajati yabiŋŋambye bamada Hajati wa Haji. Netondera Hajati nsonyiwa byonna Haruna sente ze namutwalako nsonyiwa. Lindako mada. Ne wayino ziria. Hajati aŋŋambye. Kubanza olwakoze story Hajati nankubira. Hajati naŋŋamba Mimi tamulinaako buzibu. Ekisooka Mimi yali mwana muto. Ekyokubiri Mimi mwana musiraamu. Ate Mimi teyazaalira Haji yadde. Yagamba Haji. Yagamba alina omuwala eyamusudde eddalu bamuyita Shamira. Era n'ayongerezako
n'agamba nze Mimi Samulinako kuba munnange eddiini y'Obusiraamu. Agambye Flavia joyininze mu syndicate request. Flavia sindika invite bakuleete wano mukwano twagala kwogerako naawe. Bagambye awo nabye comment section Flavia joined. Baba joyininze bannanga syndicate request. Tukugeya. Munnange Fuula tuli wano tukugeya inze sikuwalana just nkolako lugambo wabula hamuddale yagambye akuwalana. Kubanga nakugamba musirusiru gwe n'olemu okutegeera. Nze Flavia simwinaako buzibu wabula inzize kwogera kwa Luna era nabo nabamanya. Era Fuula Mimi yakulinako buzibu naye kati engeri gy'olina ebizibu yakusonyiye wamupasulako omusajja. Nene Mimi yali abamu kasente so tekyamuluma nnyo kubanga Mimi yakyamwagala ku mutima yali. Abagale baali bakumpoowa Flavia yawo. Yakulemesa gundi okola hijja. Kati nze jjukira nze nali omulemesa Mimi obufumbo obw'omusajja omusiraamu Mimi n'afumbirwa omusajja omukafiiri. N'omukolo gwange omukolo ogwange nali ntadde budget y'amaanyi awo naye Flavia ye najja na budget ntono. Fuula watulemesa omukolo. Flavia tugenda kuwalana mpaka empalanirako mikwano gyange bamaada. Fuula kati nkuwalana officially watulemesa embaga. Okitegeera twandibadde wali nga tuba obululu nga naye Flavia Aluna yagenda okulaba amabajeti gye muwadde nnene ng'ate ye Flavia waali awo n'akuumuuka. Kanziremu nkubire Haji. Haji yandibadde Flavia bambi jangu oweeko ky'oyogera ku nsonga zino tukwetaaga. Aluna yajjanga ne Boston eno okundaba munkukutu nga tagambe na mukyala we. Ekitegeera naye Haji alabika ali ku live eno. Bawe California bamusharing dda kwe bali nkiwaabiraba. Nze singa teyali Mimi ne Beyonce nali sifuna VIP entrance ku Yuna nali sigenda mu presidential suit. Muganda yali waggulu eyasembanga yonna eringa mwana waabwe. Oba Flavia akaseera ke yagiramu nga Aluna sente zimuweddeko eza government. Kubanga tiwalya sente za Aluna. Bagamba Fuula okufunako ku kamotoka ku 3-bedroom apartment bwali bwongo bwani bwa Aluna. Era ye yamugiranga kubanga Fuula alitalina mpapula ligale nga tasobola kujjayo kintu kiri permanent oba long term. Kakati Mimi wandi Aluna ya hati breakinga kya mutwe Boston kwe kumutama adde kya mutwe kiki ekyamujja ku America. Kya mutwe yayina ekisiraani nga tasobola kufuna muntu wano mutegerekeka. Kya mutwe yali abonabonere Boston n'agende Vegas n'atuuka Vegas ate Vegas olaba bw'otosobola kukola mu kasino bw'otosobola kukola mu hotel biki ebyo tewali mirimu mirala giri awo kati America n'emulema effectively. Shakira sigenda muyingira mukwano gwange akyali mukwano gwange. Ate bamuzinira omusajja kikyoyogera. Nedda omusajja yakwana nze nga Shakira yamwagala. N'alonda wonze kyali. Wandi mumulekedde. Era namumulekera kuba nze nakola kinakita. Mimi yali aguli sente. Ate nali njaguli sente. Mimi Shakira yali akimanyi nti omwakwagala Haji ku mutima just byali byaki byakuyisaawo olunaku. Byali byakuyisaawo. Bagamba wamuwalana nnyo gwe ne Beyonce America n'emutama we bagamba mbu. Yalina bisiraani bye naawe. Olaba ne Uganda yamuzira. Uganda yo bambi. Yamuzira bubi nnyo. Kyaki naye kya mutwe Uganda. Aluna teyateekamu ssente. Teyateekamu. Oli yali ayagala Aluna era nga mitwali ku Yuna ng'ono yeesiba ku Aluna nga Aluna agobaani Mimi. Era Mimi yali walinga Mimi yataga nti yali vice president. Nakugambye danga Mimi tanaba kujja. Ekiro kino Mimi naye azze n'ayogera bulungi. Mimi yali wali ngambye nga bagamba ne bamuwe access ono tugenda naye nga kyekikolebwa. Yes.
Abaana kimukyali kyabwerere olwo nga Diyonse yakuumuuse dda ku muwonge ate era nga ne Diyonse akula bukozi muwonge naye amuddala kimwotereta story nedda nze amazima ngamanya ate kati tuddeawo naye kakati Mimi wagenda okulaba Fuula azadde omwana asooka owokubiri obutamukubira n'omugamba munnange mukazi munnange oyo mufere namusomera wala omanye waliwo omuntu gw'olaba n'omusomera wala n'ogamba tolina kumuyinka omuleka akole ki ate n'ekirala n'oyo gundi Aluna nkubira bannanga Aluna nkubira ali ku live Haruna mugambe tangaza mukubira ankwate Senga asidi ate ne Flavia kate yazala mukenzo mwana Haruna mugambe mukubira mimi mukwate mukubira namba ya Uganda akiriyalinge eya otherwise akagatto twakamwambazizza dda yes. Bannange njagala okiriyalinga nze Aluna namumanya mu 2019 n'oyo akasente ne biggwa nendyako ze nalyako nekuumuuka kale maama kati Fuula tumuwalane oba nedda nze ndaba alina ebizibu bingi bwe tunaamuwala najja kugwedda Aluna nkubira ntya n'omukwata mukwate Aluna bate tasuubira nti ngenda kuvaayo lwaki tovaayo siya Mimi ayogera amazima naye mwennyini yewaako obujulizi kyemwagalako bambi Mimi talimba era olaba Mimi wangamye abadde tamanyi nti njavaayo kati aliambolinga lwaki takwata yanjagala nnyo by the way olaba Mimi Haji yali asobola okuwa buli kimu kyoyagala bannange yali agadde Mimi Haji yali mulaavu omanye era very crazy yali agenda kunfuula mmodo mu dduuka ye nyambale mbere ng'ankanana Haji ati abeera nagenda okulaba nga Fuula oluusi nga ayogera nnyo layini z'ekisiraamu kumbe Haji naye kati Fuula genda kubeera mmodo mwedduuka yandituuze era by the way Mimi kubanga oli mweru bulungi wadde onyumira gundi obukaaya wandibadde omukolera ne% zonna emishanana egy'abayimbi ne Flavia addugala alinga gundi omuteeka gundi Fuula mukazi mulungi naye nina kyembuuza naye Fuula wali weesize eki omusajja obbye mubbe omuzaddemu abaana abo omusajja nga omaze okumubba omuzaddemu abaana basatu lwaki obeera tosiraamuka Fuula Senga asidi balabana kubanga n'oli Haji akkiriza omufaagalinga ate n'ekirala Fuula omusajja akuyambye akufadalingidde omwana wo ekinyandaalo abanyankole they call it ekinyandaalo as in omwana w'ebbali ozze naye lwaki omuteekako olukkalirakalira mbula okubanga azinyeeko omusajja bw'agenda e Kampala ku holiday aba agenze kuzina n'ekirala amudala yamugamba omusajja mwenzi yandibadde akimanya ng'akiyingira kubeera yamusanga n'omukyala n'abaana abiraba malaya yagana okuwuliriza n'azima bubi nnyo katono tulwanire ewaddooni okumanya Fuula amanyiira omusajja gwobbye omuteekako otya amateeka obutazina thank you nga ne mukazi we yakuleka naawe bakuweeko amateeka ogateeke ku Haji amateeka ogateeke ku musajja w'abendi gwobbye ate Haji nga ne Mimi yaleka Flavia kubanga nga ne Mimi yakuleka wegazaanye nga ne mukyala wa Haji yaleka gwe omukafiiri bakuweeko Fuula amanye ennaku yo Fuula omuyise emirundi emeka Fuula mbona wewo mobali nangaye yatomera Haji yamutomera oba Haji yatomera Fuula edda
Fula yatomera haji. Ask me why. Nti baleka waliwo abamubbirako ne bamugamba naye omutima gwe ne gugaana. Yatomera Fula. Ask me why. Why? Neddaye Haji ye mukwani tagamba kwana. Haji Senga Acid Haji alina kusajjala ati alina kubeera Haji. Haji yatomera Fula. Ask Yes. Ask me how. Senga Acid Haji ye yatomera. Si Fula ye yatomera. Haji yalowooza agudde ku Jadidi Fala. Kumbe Fula abala. Abamanyi Fula okuva e Kampala Fula. Fula yambula abasajja baana bange. Sijja kumusalako kigambo kirala. Ekyo kankimire. For now. Mukwano. Uganda yaliyo yakola. Fula naye wenakyogera. Ya Fula Uganda kubukedde. Likodi ya abo bakapalaga bonna naye Fula. Flavia yabazina. Sijja kwogera ku Fula ekigambo ekirala Fula alina akasagazi. Ndi mujjonkezi. Alina akasagazi ayagala nnyo. Bannange. Ayagala nnyo Ssemudondoli. Ate buli amukwanyeeko. Oba yalaba benzi ya Haji n'ennyumba n'alaba simanya ne bizinesi n'aganza wano wentuuse. Vaawo. Aze. N'alaba essuuti akawoowo. Haji anoonya $2 n'agula Chanel. Muwanvu. Kuba Chanel eno. Muwanvu. Waliwo ekigambo kyenjagala okwogera ku Fula naye Bikira Maria w'omwoyo aŋŋambye kireke. Tewandikirese. Ekyo nenda ku luno nkirese. Oba Flavia yandiyagaddemu omuzungu. Yandiyagaddemu muwonge. Akaba oba maybe muwongo. Muwonge ndoneyo. Mimi olaba muwonge. Muwonge talina mukazi, muwonge talina mwana, muwonge ye mukoso tuza. Waliwo ekigambo kyenjagala okwogera ku Fula bannange naye kinene kansirike ayina ebizibu bingi. Naye nga kyekakasagazi Flavia tewali muntu amukwana n'amumma. Tewali. Bukedde yonna ky'olina okumanya. Okuva kuba n'abagasaka okutuuka kuba pulezidenti banne. N'omulimu ogufuna mukwano. Nsobola okukuwa details. Kyokka ekinnuma yamuzaalamu abaana kati byonna biri awo. Atali omu abatali babiri. Naye amuddale mu abaamubeera okumpi temwamugamba mpisa zaalu. Olowooza lwaki ndi mukwogera bino olowooza navudde wano tukwogera. Omusiru oyo nga bwe twali tulwanidde wadde onizera ng'olwokuba mugala ne mugamba omusajja gw'oliko. Nga si yaŋŋamba ggwe musirusiru gwe omaze emyaka 5 mu Amerika tolina ky'olina. Olimu amagezi. Nze maze emyezi 6 na emero ne 3 bedroom. Aluna smart wire omukadde omanya abakadde nga ba smart wire. Naye Aruna alabika bulungi. Nze namulabye wano nga alabika. Awunya bulungi ategesi watu. Olaba nga bamusanze ng'ayogera. Ogamba nfunye malayika. Naye tekikutwalira mwezi okumanya nti Haji mufere. Mimi nimbye. Ne muziba asobola okulaba n'amanya nti Haji mufere. Naye nze bambi Haji nkwebaza twalya mu Yuna. We had fun. Twali mu executive class. Twali. How would I have made it? Mimi ne Beyonce. Era nze bamuleta ku mugugu. Bulungi bannange Beyonce nangamba nali ndi awo ndi ku mulyango Beyonce najja ne kagundi akabbulu. Buno obubale wa VIP bwali bwa bbulu nakande. Aluna mpadde nga nange kamuwadde. Ndoozi owulira. Era nziralungi Mimi nogamba muje twambuke ne twambuka mu executive suite. Eya Marriott e Chicago. Uya mdale yaliwo. Bagambe ntusala kigambo. Tewali mukwano byonna bye twayogerako we had fun twanyumirwa ffe twa enjoyinga. Era Haji weebale. Bene babalanga bagala kongera bwa president nze mbukwa kwanga Haji. Wa president babumuwe kuba sente za Aluna zinyumanga ye president. Zinyuma ziwo badazigaba. Azigaba. Kubanga byamugamba byonna okukola tasobola bikola. Abeera ali ku kintu kimu mukazi. Kati munnange byebyo baddi abalowooza nti kinti mukwano ffe twogera tulinako bwino tuna evidence bana abantu bamanyize ngambye nabeere Ellen Don when everyone knows nga Flavia nga mero yagula emere eyo yajja
n'atuyita ba Feria mutumaze emyaka 5 mu America nende tusala na kolaki na kuvuga Benz ye eyakamalamu emyezi 6 ali mu emero yatutunaje tetumugamba emmotoka z'oku America kasita omuntu agijjirayo mu linnya lye tebayiyo ate guess what nete bagimala nayo kyokka bafuna sente za covid nete bagimalayo era guess what yagirese wano mu Aluna Aluna omumanyi gwe Bannange bannange mu following Aluna ndaba agenda kufa ebyobulungi bwange Mimi gwoli muli wa sente ate ez'omusiri omugezi yalya wididi walya by the way nze nkwebaza nnyo kubanga singa teyali gwe maybe I wouldn't have enjoyed Chicago twandibadde eri mu tonninnyira omanyi bannange katutereezeemu tetunnagambako mbuno Haji muntu mubi no Haji musajja musiraamu Haji yazina fuula itizoke kubanga era musajja musiraamu lwakuba yazina enkaafu ekyo itizoke owulira era ne fuula tumuvunaana ebintu ebyo ozaalira otyo omusajja w'abendi abaana 3 bana actually omusajja ataliwo omuzaalira just omwana omu katakuwadde empapula singa badde akuwadde empapula nti oli ku mpapula empapula ne bwazikuwa omusajja w'abendi tomuzaala mukifiiriza thank you eyo nsonga emu eyokubiri bw'ojjanga ozo okwefuula part of a woman's family naddala nga ozze n'ako akajoogo akafukumula abaana nga family ensiraamu tukwegayiridde genda osiraamuke obwo bw'obuzibu onule pozi ekyokusatu fuula lwaki wasibisa omusajja waffe ate oze osaze Haji yegwe wali osoose okuzinibwa Haji labayo Senga acid Haji amusanga n'omusajja mu nnyumba Haji n'akolaki bwe yamala okuba case naye n'amukubamu ono n'alimba mbu Haji amukubye n'amugyamu olubuto fuula Haji yazina ele yonna n'agimalayo Boston mimi weba nazana Boston yona najimalayo olaba ya outsourcing Boston yuyo na outsourcing Las Vegas omusajja waffe Chicago ne Chicago omusajja waffe manango omuto 2019 omusajja waffe lwaki wali omuteekako embeera otuusa omusibisa ngatete yakuba kujja mu buto yakusanga n'omusajja naye obeera olooza be yasangawo be wasangawo nga yabazinazina bo tebaali bakazi lwaki bamusajja mugabi Aluna agaba mugabi ayina omutima he's a nice person n'okwata omusajja waffe gwe fuula gwe emero wandijijjeewa gwe fuula n'ebyo ebitege fuula n'osibisa omusajja waffe n'omufunisa criminal record ne Mimi era yafuna emero olaba omusajja waffe n'akuyamba n'akuzaalamu abaana wabandaba Senga acid olaba yo emero Mimi gy'alinako enjawulo nti eyoli yali nkaddemu naye nga bw'ogiraba naye gye yafuna akoleki akompitinge bulungi n'ekimyula Mimi fuula tukuvunaana fuula osibisa otya omusajja waffe nga wagaana n'okusiraamuka fuula abakazi abasiraamu tetuloopa mbasajja baffe ku zipoliisi kale wandimuloopye ku muzikiti oba mubakadde b'ekkanisa muba muyiyuna oba ne wa mukyala mukulu yegwe mukafiiri omusajja omubbye omuzadde mukifiiriza oganya okusiraamuka n'omulopa ku poliisi omusajja waffe omufunise criminal record fuula lwaki okolera 7 years nga biri kugundiye ku history ye bambi Aluna mugezi bawe RN
yadde abiina Aruna agenda sigala ewoyo ewa mukyala we ng'alya ng'anywa ng'era yeebaka. Era bw'akola n'akaduuka yakaggala kati stay home father. Omukazi yakola sente n'aleeta. Era Aruna ayinza n'okuba ng'abaana abatwala. Wamma Senga acid nze siina budde buwanvu nnyo njagala kutegeeza nti ekyo ekisimanyi bakitaani kisimanyi parliamentary simanyi biki kasasiro oyo tagenda kunyeenya wadde naka fe abaana Uganda tugenda kusituka olaba twasituka ku Bobi Wine kati ku TikTok gwe president wa TikTok tugenda kusituka teri agenda kukanga mazago mbasemanyi mbutugenda mukwata mbukatuka wana mbasemanyi kasasiro koma njaka fe twakugamba ozine munno wamma Senga acid fe we are on your side. Bine ebigambo byange si bya Senga acid byange Claire Lopez erinnya yabuza mukunda ku passport mukwatense manyoko Tuli naawe Lopenzi. Thank you very much. Mukwano Tegera wa Mahamudale lwaki batukanga omwana waffe lwaki bamukanga Lopez twogedde ebintu biba byaffe tetwekweka tuli waneeno biba byaffe tetwekweka binebi ate njagala omanye nti mugenda kusirisa Senga acid naye Senga acid 15 bagenda kuvaayo ajja kusirika mukwano mujje mu musirise atayo mazima she's in Canada kati mujje mumukwate kumanyaka Senga akire ya Lopez olaba nze nakubidde Senga acid ne mwana olugambo nemvalo ne mugamba siri mukwekweka nza ayogedde ndagala Flavia ndobobo onemesa okuyingira Uganda amudala obyogedde ate nzayo mu June Uganda sibe nanga amudale nampaayo ate ndaba nga nsirise okitegeera ne ngamba mimi yaliwo gwe kasajja gwe enguudo zonna sinkole waliwo ebikemwali ate ku misango mwagala kwongerako mirala Senga acid lindako ate mwongerako gasivuma Senga waliwo ebintu bingi nnyo bye bali badde nga boogerako mu kifo ky'okwogera ku TikTok kati can you imagine yakola birala abeera yakola birala okitegeera hamu ayina okuba ng'ali mu bya gavumenti ayogera ku TikTok kirabika kyamukutteko yalika yaswadde paying attention ku bintu bya TikTok abantu bye bakwogerako then who is a fool Fantino kankubulire n'akakaziko kavudde ku TikTok kaswadde kadduse manyoko Mukwano, this is a new generation of Ugandans. This is a new generation. Temugenda tukanga. This is not 1980. This is 2025. This is 2025. We're going to say what is on our mind. Watwogera ku Museveni oba Trump. Tujakuleetera buli kimu n'ennyama n'enkoko buli kimu ojja mundeetere Nido. Mujja kundeeteranga Nido kakati. Genda yo Flavia tobamanyani. Senga bakolo w'abange. Mujja pangiswa omuzigo. Eruzira waawo nga mu trading center. Nga buli lunaku musindikayo omuntu. Ajje akwateya akavidiyo kamu andeetere Nido wajjo atate mundeetera omucere gwa kibaluma mundeetera basimati Senga acid tebasobola nakukwatako njagala okimanye there is no founded teri foundation yonna gye bakukwatirako tewali there's none amazima betulata ogogereko mbolo okubanga mututiisa fe amazima tugenda gaita amazima embizi tugiyita mbizi ettako ttako remove Lopez she's diverting record this on now every kufuula bannange waliwo kye tuli kufuula okay kale bannange ze kyembadde okugamba Senga acid
akagali kasupika Wamasenga acid nze kyembadde nzo kugamba amonio side tewali akukanganya with you. ndabyeko wano Shakira yandiba kya mutwe gana matako siga kya mutwe oyo kya mutwe yennyini alabika yeye soko take video tulabe tuka confirming enti Shakira ono Shakira yogere yoyo Shakira mukwano gwaffe Shakira gana matako nga galinga aga Shakira Shakira olugalo mugwangu wano confirming katonda wange Shakira jangu otubulira ani hamu singira wano enamba ya Shakira mukubire mimi alabika jina senga acid enefana byayinako bya muntu mulala select wanti yeye yo figa ye aina figa nungi temukimanyi kafani we Shakira bwe bayegwe bako kafani we Shakira mumpe enamba ye waneno mukubire mimi sindikira senga acid namba ya Shakira to mukubire kati oyo alabika fani we wamale katabadde kwanga nze ndabye videos abadde nayo videos za muntu mulala kakati Shakira I mean mimi wanje fula omuwa magezi ki amdala yamuwadde amagezi n'asalawo yeefule mimi inze sibeera ku America sisobola kwogerera America abantu abajja ku America ne bazaala abaana oba wamagezi ki America egaba akamwanyi akabaana egaba akamwanyi k'abaana esobola okuwa gwe nga gwe amanya ewa abaana naye gwe neetakuwa kubanga gwe toli mutuuze ate era kisinzira state kimwoli ate ne sente mbeka zeekuwa buli mwezi mukaaga olina okuddayo n'obawa update obalabe inkamu yo bakola okitegeera kati Flavia akamwanyi konna kabadde afuna akasinga kabadde akasinga okufuna kono omwana mawube gwalina bambi omwana we alina autism oyo gwe yakolaki olubuto lwe yajja nalwo kati yabadde amusingisa omuwa kasente naye bwe wanamala emyezi mukaaga nga tazzeeyo nga tasobola kuddayo kubawa update bagenda mukwekerawo muwa kasente nze amagezi gensobola okuwa Flavia yandisoose neyetegereza omusajja nga tannazaala ate teyandizadde n'abaana bangi yandisoose n'awuliriza amagezi ge bakola ki omuntu omanyi waakusookawo wano olina owuliriza byaba akugambye okitegeera yalina owuliriza abantu abakola ki ab'e California abamanyi aluuna ate nekyo ate yandipapye kuzaala ate ng'ogenda zaalira aluuna aga amagezi gemuli omuwa kati you are judging it is too late mumuwe kati amagezi agali applicable kati nze senga acid amagezi gasobola okuwa Flavia tuula e Uganda onoonye engeri gy'ogenda okuzaamu abaana bo that is it be baliweza 18 agenda nanti kufuuka MP nzenga nze leka muwa amagezi abaana be batuuze wabanga abadde kamwanyi era ajja sigala nga akafuna inze fula kamuwe amagezi lindako fula kankuwe amagezi fula ennaku zino economy inzibu worldwide oba mu America oba and it is worse e Kampala fula abaana bo balina obutabo kwata abaana b'omusajja obamuwe otuule e Kampala bibyo okwate e Kampala oyiye onoonye emirimu mu kifo ky'okukwata abaana wabandaba lindako omwami gw'okubya ky'omusapo tasobola kutwalira abaana abeera munyiivu lindako tasobola nanti mimi lindako fuula omuntu nga mwali mwegaseeko ne muzaala n'abaana muba mukyasobola otuula owulira ne mwogera fuula olina abaana
oyina abaana bewazaalira waneno olinako omwana ayinako a disability omwana oyo akwetaaga tomuwaayo beera naye n'omwana wo owe Uganda bano abaana ba Haruna Kabuye kwata abaana be wabandaba oba muwe oba batwala ku embassy bajja bazza wano banoonye kitaabu oba batwala ku embassy nedda tatwala ku embassy batuule boogere owulira amugambe Haji wonofunanga chance okuddangako e Kampala abaana ojja bandeeteranga Haji atandiko kireiningira abaana abakamwanyi owulira ne taxes inga abasevingira every summer holiday okujja balabeko mama waabwe bakomewo naye nga kuche yakola Haji anamusonyiwa Wulirizako no disappoint kumusajja Wulirizako soko mbere chikanto nonyo yes omanyi lwaki nekati waliwo abana badde bamulemerera ng'agenda kuvuga Uber n'ayita Haji najja na babysitting yes abana babe yes ate n'ekirala Fuula yava Uganda nga anoonyotereza obulamu anoonyeze abaana be future abaana bazadde n'abaana beyakola ki beyazaala kati abaana abo olwedde future wagibakolera n'obazaalira wa mu America kwata abaana abo mulimu abawala kuliko omuwala omu then abalaba balenzi aba Haji yes kakati kwata abaana ba Haji obamuwe muteese nga abantu akagalanda ke kawala kubanga gundi abadde azaala balenzi Flavia akagalanda ke kawala kayasembyayo mutuule mukakane weetonde omugambe Haji nasobya ebbuba lyankozesa ensobi everything weetonde omuntu gozaddemu abaana ne bw'otamwagala ne bwe mwewalana era you end up being parents owulira okwate abaana bo oba yogera ne muganda wo ali ku America owulira omuwa abaana abo ne mukyala we baba claimingirengako akamwanyi bakayige taxes odde e Kampala oyiye obula tokkiriza kugulubana n'abaana nga balina obutabo mbwawa neeno ng'ate ne taata waabwe ali alive anti kati Aluna wabanga ya signinga birth certificate Flavia wakwata abaana n'abawa muganda waabwe Aluna asobola obiteeka mu mateeka wabanga nga akyali munyiivu nnyo ku byabaawo mimi Fuula yeetondera omusajja labayo Senga ne bateetonze omusajja bw'abanga ayagala abaana Flavia asobola obbamuwa because Flavia katalina nsonga lwaki abeera naki n'abo abaana bw'abanga omusajja abagaanyi then asobola obbawa muganda we muganda Haji asobola bakireiminga wonna waayagalira n'abatwala togenda bakireimingira wa muganda wooli ogenda bakireiminga wa taxi gundi nga gw'obeera nabo okitegeera ekirala advice gye nsemayo kuwa Flavia abakajja kuneeno tugeya tusala ebigambo tetweguya tusalira ddala ebigambo ate tugeya gwe mulamwa tetubuulira njiri tetuwa business idea we mind other people's business yes era naawe oli waddembo tugeya otusalako ebigambo please mind our business that is it olugambo mmere ya mwoyo genda maaso advice enajalo kwa Flavia oli otya last queen Jendi sweetheart ebyafuula obiwulidde naye bannaye wansi waali wamusiiwa mubaamu olumu ekintu ky'oboola ekitalya mmere naye nedda lwaki teyagenda n'akaweta gwe n'ozaala obwo obwana ng'akamyu ate ng'ozaalira na musajja mufumbo mu menopause yandizaddeyo akaana kamu n'awummula naye tonnafuna mpapula oli mu kuzaala kati laba gy'ali ate ne Uganda era akalulu tagenda kafuna era tata wano okwesimbawo mugamba nti beera e Uganda ofukasinge ku nnaku y'omukwano bino alina okubeera e Uganda akipinga low profile fuula oyonoona obufumbo fuula ozina abasajja abafumbo
fuula togeza ebyo bye weesinisa ebinnyo ne weesinisiza ebinnyo ku Kyagulanyi. Tubadde tukulaba waneeno ng'ointerviewinga wenna weekosa fuula togeza ne weetega Kyagulanyi. Neyo kirala okulwaninga campaign it requires money. Tulowooza nti ogenda kulwaninga campaign ogi ate bw'onoobeera wa Kyagulanyi bajja na kusiba e Uganda gy'oli so wandibadde weebeereramu n'okeepinga low profile n'omindinga ki. Fuula totwalire Ayina kwebeereramu we Uganda bawe oli bwe yazalamu omwana yasooka bali mu lutalo kulwanira ka poloti wandibadde ofokasinga ku ebyo n'ova mu bya politics. Kati ayina keepinga low profile. Lwaki Flavia teyeekweka? Osobola okusigala muno n'abaana n'ofuna engeri Uganda mimi already yazze Uganda mbu agenda kwesimbawo yazzeeyo dda ali Uganda kamudale akalulu tekaliyo tasobola kufuna kalulu yandibadde asigala wano n'abaana obulamu n'ayiya mpola mpola tasobola hamu mpulidde abantu abagamba by the way ne ku video yange jo abagamba imbufuula ayina green card wamma ekisooka kambategeeze fuula empapula zali afunyeeko yali employment authorization eri temporary work permit yes kali temporary aina n number but n number guess what ebeera permanent after nga bamaze okugrantinga status jukira abadde wano bakuwa mpapula n'okola bakuwa work permit n'okola autostate taxes fine eyo yagifunako ne guess what it doesn't no baba ogenda traveling ngoli kwa gundi wetaga chipata advance parole gundi ekukiriza okudda kati kambuuze kasodde gwe atulaba. Does it make sense a woman alina abaana abo asuulewo empapula ze waneeno agende e Kampala okwesimbawo kubwa MP nga talina sure oba anaayitamu imbu addeyo atule. Singa abadde alinako kasente campaign it runs by money talina adde 10 ekigenda okulwaninga campaign mwaloza jammuwa ekinnuma nti yagenze Uganda yandisigaddewo n'ayiiya tubayina wano era abayiiya mimi labayo bamu empapula za people power n'akola marriage ng'ovudde ku byalo naalo yamufunira omusajja omunyaga ne bakola marriage mu August wa last year bamuwaddinayo because yabeeranga ali mu court ne gundi abaana bazaala baaluna kyokka agamba ali married ku munyaga atagala butagala ya Trump omudipoti nga bakudipoti ngo 10 ya ban okudda wano n'agamba wano ku America bakkiriza okuwasa emirundi ena gwe yandibadde ajanga olinga mpola Trump yandimutuukiddeko ng'era yandibaddemu muno mpola mpola era ekintu nakigusa yandikigusizza teyandigenze obulamu busoboka no mpola mpola okakanyango okigusizza fazali ennaku ziyandibadde wano ng'ali amo mu mpola mpola yandifunye ekinyaga. Thank you. Ate n'ekirala ng'omuntu ye ng'ali yandibadde abeeramu amagezi n'ava e California n'agenda ng'eyo Mississippi wasobola okufuna Minnesota oba eyeye Texas eyo mu kyalo tubalina bangi nnyo ng'alemeddwa e California tulekanga wano e Boston e Mississippi Alabama ofuna apartment nga ya $300 n'amanya ga muntu osobola okusurvivinga n'ogenda wano ku America tubalina baaveeyo e California nga biganye ne kwegamba ne bajjako wano e Boston ne batandika bagende Boston teyandibudde amanya ga muntu gakoleramu teyandibuliddwa n'emirimu gyegiri egya wansi guess what amagezi ago yabadde tagalina ng'ali California alowooza alivinga ki American dream anti ekibi kye yakola yayagala competition abalage nti ye ali class above yakulemerera emyaka 5 gye mumaze wano obugakamasanga toyi y'abaana naye yakajja banange tulina waneeno omugenyi oli atya ddiyale. Hi, how are you doing, guys? We are good. How are you, darling? I'm alright. Mpulirizaako kugondeza mmwe ku topics zammwe naye ekintu kyembuuza nze njagala kubuuza I just wanted to ask a question. Lwaki bannayuganda we Ugandans instead okwewa amagezi
instead okukula lwaki twagala nnyo ebintu ebiri like competing ebintu okay she did this oh we have to do this oh she's doing this why can't we just give people why can we let me dance with you yes oli ku programu lugambo kugeya kati banaamuwa batya amagezi nga totegedde na nsonga lwaki gye bamuweerako amagezi Senga acid let me respond direct to him natula ne Flavia nemugamba Flavia nga wandibadde tokola ABC and D yanziramu nangamba nze ndi fair ya maziwa n'emyaka 5 sina life ye amazewo emyezi 6 living American dream sina kye mugamba kati what are you talking about Senga sijono tetwatandise naye kuba togoberedde that's why abagenyi oyinza kubeera nga oli mugenyi obaddeawo oli idol o scrollinga ne bandeeta ku for you page no joininga abagenyi temukkirizibwa kutuwa magezi waneeno tuli ba lugambo tusala kigambo we mind other people tulina emitima emiri tuli balogo we mind other people's business I'm so sorry I wouldn't yes dear omugenyi waffe tukusonyiye thank you for apologizing you are forgiven For me, I thought it's more. It's like it's more. We should be like other people. No, darling. We already done that part. We mind other people's businesses. We are badly hearted. Oh, really? When someone has issues, we come here and we gossip about them. How the problem started, just like that. Okay, that's it. That's the business we are into. But can you please follow me? If you like the program, please. Senga Acid. I've been following you for almost like. Thank you. You have been following me, and you don't know that I am a witch. I know. You have been following, but you're not good. I know you're a witch. You are a wizard. But I would mostly you Senga Acid. I would like to give you this before I leave. You want to advise me? No, I don't want to advise you, but I would like to suggest something. Okay. Manyi mu nsi yaffe Uganda nga tuzzeewo bino bya propaganda we Uganda that's nonsense. Katwogera abantu abali international like nga gwe Senga Acid, right? Do you know what you could do on this platform just by you saying no, me I don't help people. See charity organization. No, I'm not talking about helping people. I'm not. I have my family members. I help them. No, I'm not saying you help people. Government That's not what I'm saying. as we speak, enonyo kunsalamu akanyata. You are asking me to give advice. I cannot. I am a witch. That's what she's doing. Nayo no dance with me chimpugulu yennyini. Omuntu bwajja n'asaba amagezi private ngamuwa naye bino ebyokujja n'osa mukwano we are witches. Bwemuba mwagala okubayamba we talk about nice things munsasule because I can do constructive things. Right now I am being bogus. Okay. Because it makes sense. No one is paying me to be useful. So I am working for myself to be bogus. That's understandable. Yeah. I'm so sorry. Waliwo mukyala omu ayogedde ekintu. Dance with me. What did you say? Dance with me. Dance with you. Tukusaba. Yogera Oluganda. Tugenda mu Luganda diale. Bana tudde ku mulamwa gwa Flavia. You know, ona tudde ku mulamwa. Nja kuwulira tudde ku mulamwa gwa Flavia. Munoonyeze muta bannange. Mutayandi imagine. Kale banange tudde ku mulamwa gwa Fuula. Kansooke nfuke. Abalowooza mbu we should smell do
time eyokweramu Flavia advice yayitako dda oba for some of us we tried katuli wano nze kasita hamdali wayogedde nti bwayogera n'atawulira omanyi omuntu ali mulabe tawabulwa gamba tawabulwa mukwano nze siri church siri charity siri yesu siri UN oba refugee agents oba Red Cross. I'm not here to give yagaliza omuntu okulya kirina kyenjagaliza Flavia okujjako okumulaba nga she's paying for the mistakes she made in her own life with her own decisions. She's an adult. She made the decisions. She was informed. Trust me. Senga, I'm not the only one here. So many people, they tried. She didn't listen. Guess what? Just got your kungula. Wabla go dance with me. Now they kulisa amatako gemwa. Please, that's fine. That's fine. Then guess what? Kubanga bambulira yagana okuwulira. Amudale nali mulabyeko ebbanga ddene. Amudale y'omuntu akugamba ekintu right there, right then. Lego oyina ekyamu kyokoze akugamba malaya kiki? Nze mimi naze bano ne ngamba Senga ne mbagamba aluna namulabira ku mimi Chicago nalimbye Benga tewalimbye. Naye kati era Flavia yali musiru owakanya otyo omuntu gw'osanze mu kitundu n'akugamba wokwa mu America akamondo akemvuga kalinga toyi sina kye mugamba I don't live American dream yamaze emyezi mukaga mu America alina emero ne 3 bedroom apartment mu LA kati emero ntusizaawa omugenyi Eva oli otya diale Jendi dear, how are you? We are fine. Tusanyusa okulaba. Thank you. Yeah, kati inze just nina worry inti on the like nabade mpita ku TikTok. Then some people saying inti Flavia yavude America. I don't know Canada, America. Then kati nagenda mbu yesimbewo as in it doesn't make sense kuba omuntu ogamba mu Uganda is bleeding. Chokogeza ate wesimbewo. What is that? Ayagala jitereza. Yagamba tagenda kudda Uganda mpaka mutwenda ali ku. Ekyamazimaze. Nanga ngafuga mu Uganda ategeera ekyamazimaze. Kati oba yavuddeko tetumanyi Ula already otulaze obukumpanya. Era abannayuganda abatulaba nga mwagala okukyusa Uganda temulonda fuula mumbuze lwaki. No, No. Kambabulire lwaki. Naye kati Senga asidi abamulonda abakoledde ki? Send Flavia money, go in her inbox and help her. No, it's not all about that. Mulindeko mbabulire. My reasons: 1, Fula was involved in embezzling government funds waneno nga bakumpanya sente za COVID. Ne kati they are still under investigation. Olaba Fula can engage in cheating public funds in America. Katalina mpapula nsimu abba katalina mpapula. Can you imagine? Uganda anatukola ki? Thank you. Nokuba mupyo inokubanga kwegamba oyina family ng'omanyi kwegamba ng'oli wa buvunaanyizibwa. Naye nga gyayagala okwesimba abakoledde ki? Ebbanga lyamaze mu America what has he done for them? Ensonga yange ey'okubiri. Tosobola kubeera already ng'otulaze embunno. Oli mumenyi w'amateeka agafuga like eggwanga. Nobeera omumenyi w'amateeka agafuga obuntu. Obya omusajja w'abendi, omuzinya kifiiriza, omuzaddemu, oganyo siramu. Omutaddeko omusango. Omuguddeko omusango omusibisiza kati just imagine nga Fula. Can you imagine goyinamu abaana omusaako otyo omusango? Lindako. Just imagine Fula nga afunyeko just authority being a legislative person. Like an MP Uganda tatupame kumitwe. Fula tetugenda kuwa kalulu ate Fula inze golabira wano nina akalulu era ne Uganda nonda. Yes, okugamba nti ekyaddala bananga abantu balekerawo okuyuzinga Ugandans balekerawo batekinga for fools. Like you're not living in Uganda literally.
kati waddukayo Uganda ekyaddala Uganda si nnungi kuba ffenna abantu addukayo because si nnungi kati atozeyo muwesimba okuba MP what is that ngoma zokola ebikolobera e Bulaaya yes it is not right leka abaliyo abagumidde byonna ebigenda maaso bagezeeko bagamba asobeddwa eka ne mu kibira gamba n'ekirala kambabuulire Flavia amaze wanene emyaka ejjula almost 5 years about 5 years Echi kyakoledde people power. How much have she fundraised oba did anything? Abadde mu struggle, abadde mu fight. Mumulabye naye yavadda mu people power nze olwokuba America emulemye naawe agenda kujja mbu yenyige ku people power mbu bamufunding be alwaninge for gundi. Come on, ne Bobby yamuvukadda. Okitegeera self interest talina mwoyo kwa gwanga nti ayesimbawo kulwanirira mmwe ayesimbawo yayagala waafunira. Yes, okukubera kwagala woofunira kuba waddukayo ate katoddayo okwesimbawo mumanya biki eki Uganda is bleeding. Why going back? Uganda abantu balekeraawo obayuzinga fuula yabasuulawo agenze azungiddeeyo mu America emaze omulemera akomyewo abayuzinga n'ekirala omuntu waba tasobola kuba nti nno atuuza famire ye ebizibu nga babigira bonna agenda fuga ati ekitundu kyammwe kubanga ekitundu kirina onomanya ennyingo tya district nga ne famire yo yakulema famire ye mwennyini alemedde okwemanaginga naye omuntu wadduka e Uganda mbi Uganda tekunyumira kati nze nga nvayo mbo nga neesimba ewaffe gye banzaala mbu kyenjagala kimu fuula keeping no profile in fact teyeetaaga n'abantu kumumanya nti waali abeereeyo abeere n'abaana n'atagamba anyone n'atukayo n'amanyininga bulamu bwe n'akola kino yeeyiya bibye kubanga ne bw'anaayagala okudda ku TV takyalina TV era gy'agenda kukolako teri ajja mmuwa ye besides ani akyalaba TV mu Uganda abantu bakyalaba ne TV Museveni nti abannayuganda abadduka e Uganda ne tujja e Bulaaya ne tusikinga asylum bwe tukomawo don't give us a chance to stand for any public office, you know. But Museveni cannot do that because he doesn't own Uganda. He has no power to do that. Flavia, she's the Ugandan. She's welcome to come to Uganda anytime she wants. She's a Ugandan. Dance with what? Teri aganye Flavia nti si munayuganda. We believe she's a Ugandan. But Ugandan bw'aba akomyewo gyesimbamu agikoledde ki? Munayuganda talina obutuzebwa walala. She's a Ugandan. Ham is right. Muvumbu ajja olw'okuba ali mu NUP mbu bamuwe. Uganda and file an asylum case against Uganda. Bw'obeera nga bakumye empapula noddayo e Uganda tusaba gavumenti eyise etteeka omuntu awayiriza already fuula yafayiringa nga wavaayo bali bubi sokondeko Senga asidi ategeezeemu awo Senga asidi nhiwamage kubawo nnyawo fuula yasikinga political asylum against Uganda against NRM government era nagiwayiriza ebigambo bingi nnyo lwaki America bw'emumya ate ayagala addeyo afuuke omukulembeze asavinga mu same government that he said kale tugamba teyamuwayiriza and her conclusion was addayo nga afuga avuddeko lwaki abaddayo ekyo kibeera kufulinga Ugandans yagamba agenda kuddayo ng'omukulembeze avuddeko ng'ageze kwambala kati ng'engule tebannabajjamba anti kati yeye yali plan ye amdale president ayinza obba yavuddeko nga tetumanyi kamuntu afananga ani afuga Uganda petulina okumanya tetunnabagamanya Abannayuganda bwe banaategeera nti politicians babakozesa maybe banadda engulu kuba kati omuntu aveeta n'adduka n'amala n'akomawo ng'agamba ngu azaate kwesimba wanti mukwano katulinde this next year katulinde tulabe people power enaamuwa ne mustanding up behind tejja mmuwa yadde card weereza request waliwo waneeno omuntu ayagala okuwolereza ano
Inze ekyamazima na muziro gwegumu, but that is not realistic. Tosobola kuva Uganda, you're saying Uganda is bleeding, ate n'okomawo mbu weesimbawo kuki. That is using the innocent people abaavu bagenda bawa sukaali, omunnyo, sabbuuni bamanya balonde, then after they run. Bona amanya nti n'abali mu Uganda baakoowa ojja kutya. Ne sukaali wammwe tebakyetaaga. Katusabe nti baayita, but Ugandans never learn. Ugandans are smart enough these days. Banaye mwebale kuteesa, ngenda kubabuuzaako eddakika 2 nziruke, naye nga singa weebala omulamwa guno n'abaliko mwenna mwebalire ddala. Mukoze bulungi okutugula amaaso kubanga tukoye abantu abatuferaafera. Flavia w'eggomba wali abagamba mbu mulonde, nze mbayina ku kido era ngenda kubagamba bannaye mutuyamba, ate tebaagalira ddala ebyo ebintu Flavia byakoze. Bagambe tebalonda fuula. Bagambe yazina omusajja w'entangawuzi tazirimangayo. Yajja ku America nabba omusajja w'abendi n'amufuga n'amuteeka ebisangosango n'amutwalamu abaana ate nga tasiraamu Senga ali alaamu. Omuntu nga yava Uganda ng'agamba mbu Uganda is bleeding, ate nayo yeesimbewo, you can't trust such a person. Ne Flavia alabika teyasooka kwebuuza kubanga nedda tawuliriza, yali badde takola kintu kimu kuteeka. Omuntu yenna bw'ogenda mu kitundu bw'osanzeemu bawangama. Sokwendeko mukwano nzizemu Helena. Oba otuuse leeti nze natuuse dda nabadde natuula ngezeeko okugula Flavia amaaso. Waliwo mikwano gye bangi oba abantu bemmanyi twabeeranga naye LA emyaka ebiri gye nabeera ne Don Fuller, trust me, yali abeeranga 10 minutes away, like 5 miles away, nga ewa Don gy'asiba buli kimu. Abantu bangi bagezaako mulabula naye siwaza n'agaana nga tagala kuwuliriza ali mulaavu era nga that's it. Ndowooza alowooza mu ebyo byonna ebyalavu yandibikoze n'ayagala omusajja n'azaala abaana 10 mu myaka 3. Abaana 10 bazootya emyaka 3 nga temuli mu balongo. Ate n'oteeka taata w'abaana mu kkomero eyo, ensobi gye yasinga okukola teyandikikoze. Ate kabanga alimba nakulimba Bugayi yamukubako obukubi nga musanze n'omusajja sigamba nti yamuggyamu olubuto biki n'abagamba mukuye n'amuggyamu olubuto Bugayi n'oteekako domestic violence criminal record. Senga asidi record izo nawe ziri criminal record. Yayagala kulaga nti yekabejja kubanga bw'ogira gundi basobola okukyajinga ne mmada even basobola okukyajinga ne mmada ng'okubya omukazi n'omwana. Waliwo agamba w'Abannayuganda obutayiwa nze ekyamazima tewali mukyaya mazima g'okumaliriza nga mbeebaza mwebale nnyo naye abakyala n'abaami mulekere nga muli bweru Abannayuganda okusibaŋŋana mutule mwekube mwenenyeze ne temutwala abantu babaleeta kuba oba omuntu gw'oyagadde n'omusanga ebweru bino ebyebweru si bye Uganda muzungire ne muli mukoze bubi yakola bubi okuteeka taata w'abaana mu kkomera. Ekyo kintu kyali kikyamu. Teyeebuuza n'empisa embi, bantu balina empisa embi. Flavia mujjukire yakuba n'omukozi maid we n'amuma ssente azze akola ebikolero nga tusonyiwa. Ate abantu Flavia evil. Bambi ebyomukozi ayizibanga teyamukubanga baamuwaayiriza naye nga ne ssente ze yazinyizya yamulesanga omukozi n'avaayo naye yatuwadde second chance. We are not giving her second chance or third chance anymore. Mukama abakuume neyanza amasenga we bali kumpa ku ssente Mukama njakuwa ennamba y'omusawo senga tuloge omusango. Flavia ye muntu asobola okubeera n'omukozi n'akuyisanga embwa. Let me tell you, mwe temumanyi Flavia. Abantu mulekere okuba abantu internet abeefula nice naye ali nice. Flavia nawe tokisussa. No, kwogeza mazima nkubulya kati ate ayogera yabeerako naye kati omuwakanye okitegeera. Nze oli mumanyi ebiri personal muganda wange. Flavia evil. Omwana wange ow'eggomba agenda kumpa omusawo omuganda tuloge omusango. Mukube nyini abali ku app ffe balogo. Nze anyway nze kyenyiga okugamba babiri omukazi ekyamazima kyeyazze mbw agende Uganda yeesimba. Kyaze green card mukwano mu daydreaming balina green card akomewo alinnye ennyonyi akomewo mu America. Beera butabalamu Bannayuganda magezi mbadde nsaba oyinza kuva gy'ovudde n'ogamba mu weesimbewo ate nga wagamba Uganda is bleeding ate wavaayo wadduka biki bakugoba. That is not right. Like bananga Bannayuganda tubeere serious. Senga sibijebale gwagaba agataliko sino nga nkwagala nnyo
okuba ku ggumba ze kyenja gamba I think kiba kyavunaanyizibwa omuntu bw'aba mbere